kkooti ekusingisiza omusango ogw'okuba nti wasobya ku mwana oluvannyuma lwaggwe okugukkiriza nti waguze. Oweekitiibwa nange nina kyensaba. Nsaba nga nfukamidde mu maaso ga kkooti. Nsaba Mukama Katonda Kitange enneenenya olw'ekikolwa kye nakola. Oweekitiibwa omulamuzi, nsaba ndi musajja muzibe. Mukomera sisobolayo. Ntambula bankwatiridde bukwatirizi. Mutoyi bantwala butwazi. Omulamuzi akulira abalamuzi ba kkooti entee Mukono Paul Matyama asingisizza muzibe omusango ogw'okusobya ku mwana w'emyaka 15. Ivan Birungi atemera mu gy'obukulu 44 yasingisiddwa omusango gw'okujjula ebitannajja oluvannyuma lwa ye kennyini okukkiriza mu maaso g'omulamuzi nti ddala kituufu yasobya ku muwala ono. Oludda oluwabi nga lukulembeddwamu Josephine Nanyonga lutegeezezza kkooti nti Birungi yalagiriza omuwala ono okuva mu kyalo ng'ategeezezza abazadde be nti yali agenda kumuyambako ku mirimu olw'embeera ye okuba nti muzibe. Wabula nti oluvannyuma lw'okumuleetera omuwala ono mu Kampala gye yali akolera ogw'okusabiriza okusobola okwebeezaawo bwe yapangisa loogi gye yasula n'omuwala nga mu kiro yasula mu Kabassanya. Bino byaliwo nga 3 Februari omwaka guno. Kkooti etegeezeddwa nti omuzibe Birungi kino yakiddiŋŋana okutuuka omuwala lwe yeekyawa n'amusaba amuzze mu kyalo. Wabula nti ono ate kye yakola kwe kusenguka n'ava e Kampala n'adda e Mukono n'akola kye kimu ng'eno omuwala gye yafunira omuntu gwe yeeyabiza n'amutegeeza ku nsonga era ng'ono ye yamukulembera okumutwala ku poliisi olwo n'akwatibwa. Oluvannyuma lw'okumusomera omusango guno, Birungi ng'omusango gwe guwuliddwa mu woofiisi y'omulamuzi akkiriza omusango. Wabula oluvannyuma yeeziribanze ne yeetondera Katonda ne kkooti olw'omusango gwe yazza n'asaba kkooti okumubeerera ey'ekisa emuwa ekibonerezo ekisaamusaamu ng'agamba nti olw'okubeera omuzibe obulamu bw'ekkomera tabusobola so ng'ate guno gwe mulundi gwe ogusoose okuzza omusango. Oweekitiibwa nange nina kyensaba. Nsaba nga nfukamidde mu maaso ga kkooti. Nsaba Mukama Katonda Kitange enneenenya olw'ekikolwa kye nakola. Nenenya ne maaso g'ekkooti kubanga ekikolwa kye bankozesa tekyali kirungi. Okusaba okwokubiri, Oweekitiibwa omulamuzi, nsaba ndi musajja muzibe. Mukomera sisobolayo. Ntambula bankwatiridde bukwatirizi. Mutoyi bantwala butwazi. Buli mulimu bagunkolera bukolezi. Okusaba okwokusatu, sizzanga ku musango gwonna gwe mulundi ogusoose. Nsaba kkooti embeerere ya kisa. Birungi alabiddwako ng'ayogerezeganya ne munnamateeka we amuwolereza mu musango guno n'abaako by'amunnyonnyodde. Genda kusaba kibonerezo abeeko kibiralowooza nga tunasaba kkooti kuwa kibonerezo kati kkooti egenda kusaba bwemubawadde okukola ekyo kati obanansi kyemuliriza okusaba nti mufudde mubaokubaolimo. Omuwebe wa gavumenti asabye omulamuzi okwongezaayo omusango n'ategeeza nti alina okusooka okwogera n'omuwala Birungi gwe yakabassanya ne bazadde be olwo bamubuulire ekibonerezo kye bandyagadde kimuweebwe. Also to interact with the complainant and the victim before I make my submission. Pre-sentence. Omuwaabi wa gavumenti asabye kkooti babe nga bongezaayo omusango okubanga ayogerezeganyaamu n'akuvunaana n'omwana omuto eyasobebwako okubanga oweebwa ekibonerezo kyo.
Omulamuzi akkaanyiza n'ono n'ayongerayo omusango okutuuka nga March 2 Birungi lw'anaazibwa mu kkooti aweebwa ekibonerezo. Omwami wa gavumenti ajja tubuulirayo walowooza bwe tulina okukwata n'ekibonerezo kyalowooza nti kyekigwanidde okuweebwa, buliddawo naye atubuulire lwaki ekibonerezo tetukuwa kibonerezo kikakkali. Era naawe gwekennyini ogenda kubeera n'ekyansi okwogera eri kkooti ogisabe bino byoli mugisaba kati ye n'esaawa zino nga tetulina kuwuliriza sayidi okusooka kuwuliriza gundi omwami wa gavumenti kyagamba ekibonerezo kyalowooza nti ekigwanidde okusinziira ku mbeera nga bweri ye muzeeyi. Amiina. Kaliso. Thank you.